nga cabinet twatuula ne bavaayo options bbiri ez'ekiteezi. Esooka ze 2016 bwayisibwa kabineti bugende mu kitongole kyaffe ekya Kampala Capital City Authority okulaba nti buli famire eri mu kiteezi tent gye bateekawo eweebwa miliyoni 2 basobole okugenda bapangise bave mu mugoteko gwe balimu nga bwe basula bonna tebalina privacy n'ebirala n'endwadde kati ezitandise okubalumba. Buli omu apangise, buli famire epangise tulabe nti at least babeera safe first, then oluvannyuma lw'ebbanga ettono bajja kubayita buli famire under the office of the Prime Minister, nayo cabinet yayisa obuwumbi 83 bubeere under the Ministry ya Prime Minister eya Department ya Disaster Preparedness. Ezo sente za kulaba nti abantu b'ekiteezi bagulira ettaka oba babawa sente begulire ettaka okulaba nti basobola okugenda ewalala awatali bulabe babeeraawo. N'olwekyo njagala kubagumya nti tewali ayagala kubagoba bugobi oba tewali ayagala kubalyazaamaanya, era nammwe ababadde batandise ogamba nti temuyagala ssente kugenda kupangisa, essente zino zibali kubawa twagala okujja obuzito obuliwo ku gavumenti. Singa wabaawo ekibalukawo ssaawa zino mu tente eyo gye mulimu mu byonna kiba kikosa nnyo ate ne kituuza mu maziga amalala ge twakavaamu agabannaffe abaakatufaako nga babutikiddwa kasaasiro. So miliyoni 2 zigenda kugabibwa buli famire eyo, then bagende bapangise. Oluvannyuma data wammwe yenna bamaze omuwandiika ziri esente endala nazo obuwumbi 83 bwe banaaba finance ewadde Prime Minister bajja kubayita ayagala okugula agule, ayagala okumuzimbira nga President bwe yagambye bafune ettaka bazimbira abantu abatakyasobola kufuna ttaka awala kati na kuzimba nga niwo bawa ssente ezo tezisobola kuzimba wadde okugula ettaka eddala, nabo batugumiikirize. N'olwekyo eyo intervention gye tukoze nga gavumenti, short intervention babawe miliyoni 2 bapangise, long intervention yene y'obuwumbi 83 nabo ogenda okubeera nga bufuluma babawe nga babawa. So njagala tukwatagane tukolagane bulungi, genda kubanga essaawa yonna tubeera ne meeting nga Prime Minister ya chairing nga President bwe yalagidde ne Kampala Capital City Authority ne ba ministers bananga ba Kampala Capital City Authority ne technical wing yenna nange kennyini avunaanyizibwa ku byensula y'abantu ne Minister of Finance ne Attorney General okulaba nti ensonga eno tugikolako mangu okusinziira ku bbaluwa muzeezi ya President yawandiise ng'awandiikira Prime Minister ene wiiki yennyini gye tulimu. Ne ba developers be yatuweereza abagenda okuzimba low cost housing oba affordable housing abagambye nti basobola okukikolera mu myezi mitono nnyo, emyezi nga 6 bajja kubanga bataddewo amayumba. Abantu abanaayagala okugenda mu ago bagende, abatayagala kugagendamu teri kukaka. So eyo ye short and long intervention gye twayisiza oba gye tuliko kati okuimplementinga nga gavumenti cabinet gye yayisa abantu baffe b'ekiteezi. Munkubi olunaku olw'okukuza kati habitat bakiyita bata mu Luganda, olunaku lw'amayumba, olunaku lw'amayumba oba ebyensula. Temunyogeza Luganda lufaate mu lwennyini mwe munaateekayo headlines nga ebifo ebisulwamu nti lugenda kuzibwa ku lw'ebbalaza oba Mande nga 7 omwezi guno wali ekamwoca Teresa Life Center ku Muteekanga Road. Kakati amawanga amagatte gasalawo nti nga 17 gasalawo nga 17 Desemba mu mwaka ogw'Ol1985 nti buli lwa Mande olusooka mu mwezi ogw'Ekkumi lujja kubeera nga lukuzibwa ng'olunaku
olw'amayumba oba ebifo by'okusulwamu. Kaakati amawanga gonna kikagattakako okulaba mbuno olunaku luno balukuza. Era kati ffe nga ffe gavumenti luno olunaku lwa mugaso nnyo gye tuli kubanga lutuyamba okuddamu okwerowooza ne tulaba wa we tutambudde ne we tutuuse ku nsonga y'ebifo ebisulwamu ate nga bisaanidde eri abantu. Era kakati tolaba nti gavumenti yavaayo neebaga amateeka mangi nnyo okusooka okugateekawo gatulungamye engeri ki gye tusobola okuba n'ebifo bino ebisulwamu nga bya mutindo eri abantu baffe. Ne tuteekawo policy oba etteeka erirungamya ku kuzimba bye tuyita National Housing Policy. Etteeka eryo ligamba nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okumakinga sure nti abantu bonna mu Uganda basula bulungi era nga ne we basula walungi. Naye tulina n'etteeka eddala eriri mu kutulungamya erya National Urban Policy Agenda nti abantu bonna naddala abo abali mu bibuga, kubanga bw'otunuulira ku nsonga y'amayumba oba ebifo by'okusulwamu olaba nti abantu abasinze okukosebwa be bantu abali mu bibuga. Abantu abali mu byalo at least balinako obuyumba bwabwe oba amayumba gaabwe ge basulamu nga malungiko, naye abantu abasinze okukosebwa be bantu abasula mu matawuni oba mu bibuga ebinene. N'olwekyo nga tukwataganidde wamu ne bannaffe be tukola nabo ku by'okulaakulana, Habitat for Humanity, Shelter and Settlements Alternative, Ministry yaffe ey'eby'ettaka, amayumba n'okulaakulanya ebibuga ne bannaffe abalala tusazeewo okujja wamu okubeerawo okujjaguza olunaku luno, naye ng'ekisinga obukulu ffe okufeefumiitiriza nti ddala nga Uganda kiki kye tukoze era kye tuli mu kwagala okukola okulaba nti buli munnayuganda yenna waali asula bulungi. N'olwekyo okujaguza kuno kwe tutadde wali eka mwokya tuli kubayita abantu mwenna okujja okutwegattako kubanga omulamwa gw'omwaka guno tutunuulidde nnyo abavubuka n'efuuca y'abavubuka oba embeera zaabwe z'omu maaso ku ngeri y'ebifo by'okusulwamu. Abavubuka bangi tebalina wa kusula mu Uganda ate n'abo abalinawo ow'okusulako nawo si wa mulembe. Twagala kulaba nti etteeka lyaffe oba policy erungamya okuzimba nga National Housing Policy tugiteekamu amaanyi nga tuyambibwako bannaffe bano abatuyambako okukulaakulanya ensi yaffe oba betuyita development partners okulaba nti buli munnayuganda naddala omuvubuka afuna ekifo oba ennyumba ey'okusulwamu ate nga nnungi. Era obedde tumaze okusekiwalinga cabinet space, Ministry yaffe egenda kubanga ewaayo presentation mu cabinet suggestions oba okusaba kwaffe oba okulungamya kutwagala gavumenti eteekemu amaanyi okulaba nti buli munnayuganda afuna ennyumba ennungi oba ekifo ky'okusulwamu ekirungi. Era nga kumu ku biri muno mu policy gye tugenda mu paper cabinet memo gye tugenda okupresentinga mwe muli omuntu ofuna ennyumba ng'emuzimbiddwa gavumenti n'akibeeramu n'asasula nga asasula rent oba nga obupangisa, naye nga oluvannyuma lwa myaka 10 nga 15 ennyumba eyo ejja kubeera nga ya muntu oyo, kubanga kakati eno yenkola ensi zonna ze ziri mu kutambuliramu. Kubanga omuntu bw'omuleka nti yezimbire bw'alikulira n'azimba n'afuna ssente ne waba alina abaana bababeera bamaze okukulira mu mbeera embi, kuba omwana awezesa emyaka 15 abeera muntu mukulu, so twagala wabeerewo okuyambako okwo. N'olwekyo ebijja okukolebwa mu lunaku olw'okuza olunaku lw'amayumba tujja kubeeramu bingi: ennyimba, okulaga ensula y'abantu embi, okulaga slums oba omugotteko gw'amayumba gali mu Uganda kati essaawa zino nga bwe gafaanana, n'emize emibi kati ezeetabise mu ngotteko nga bwe tuziyita nti gayonoonye nnyo abavubuka. Kyova olaba nti tutagetinze bavubuka nnyo okulaba nti tutambula nabo wamu basobole okuwagira gavumenti ne bannaffe abayambako gavumenti okulaba nti
buli kye tunaaba tukola mu eri eno ey'okuzimba bakyenyigiramu butereevu ate batuwagire. Tukolaganye n'abannaffe bangi abagenda okubeera naffe nga ba Nation Media Group, aba Rotary International, aba Makerere University College of Engineering beba bakola ku by'okuzimba, design ne art, by'okudesigninga ne technologia. Era ne ba Rainbow International School nabo balina message gye bagenda otuwa ku lunaku olwo ekwatagana n'ensula y'abantu embi oba ennungi. Tulina Taiba International School nabo bajja kubanga bakola kikimu n'abalala. Era ne tubeera n'abayouth naddala abava mu ghetto areas ababeeyita kati nti bali ghetto youth okutubuulira embeera ze bayitamu mu slums gye babeera ne challenges ze bali mu kufuna naki kye bayagala gavumenti intervening embeera z'amazzi, amasannyalaze, obutabeera na privacy eyo yonna gye babeera. Wagenda kubeerawo okwolesebwa okw'abakyala be bayita younger women era nga bano batendekebwa ekitongole ekimu ekibetuyambako HFU era n'abantu bonna abalala aba bulijjo abagenda okwenyigira kujaguza olunaku luno. Tubayise mwenna tumujje tujagulize wamu olunaku luno olw'amayumba oba olw'ebifo ebisulwamu okulaba nti tuteeka ebirowoozo byaffe wamu namwe mutubuulire kyemwandyagadde gavumenti ekole okulaba nti abantu basula bulungi kubanga omuntu asula obulungi abeera akola bulungi abeera ateesa bulungi okusinziira ku research ekolebwa ate abeera nga teyeraliikirira nnyo nti n'obuwangaazi abeera muwangaazi kubanga abeera nga asobola okurestinga oba neyeebaka bulungi ekiro kubanga aba awumudde bulungi nga wasize walungi. So tubayise mwenna mutwegatteko okulaba nti olunaku luno tulutwala nga lwa mugaso nnyo okusinziira ku byensula byaffe nga we biri mu Uganda nera tusobole okuteeka emitwe wamu okulaba nti tubikolako olw'abantu baffe okusanyuka. Kiteezi njagala okubagamba agenda is not to apply only in Kampala. It is for the whole country and the creation of cities is going to be, this policy is going to apply directly because when we talk about urban, we are talking about cities, we are talking about municipalities, we are talking about town councils. So it will guide the whole nation where those cities, they are coming up with their city plans. Some districts also have come up with their district plans, but we are guiding under the urban policy agenda that there must be areas for residential, industrial, banking services, and so these are the services that need, special whatever gazettement of their own. So they are taking it, and many of them have started. Many local governments have already started. It's only development that has not yet come up. But at least, if you visit each local government, they will show you that this area here, we want it to be an industrial area. If people have milling machines and all that, that's the area where they will be. And then the other areas for diplomacy and the other services as well. So it's a national policy which will cover all. So we are not only looking at Kampala, but we are emphasizing Kampala to start with seriously because it's the face of our country. This is the capital city of Uganda. So we cannot continue to pretend about it that it should be the same. We need to put a lot more effort on it to bring out that outlook that really makes us, proud as a country.